Aya basi olunaku olwajjo nga bwe nakutegeezezzaako nti omukyala gwe bayita Kizito olunaku olwajjo yabadde ne press conference weyitidde bannamawulire okuba ate nga bategeeza biki byasobodde okuba ate nga aleeta. Omukyala nno omuyimbi wa kadongokamu y'omu ku bakyala ba kadongokamu akadde kala basobodde okuba ate nga bakyakwatiridde kadongokamu batannava ku mulamwa. Omukyala nno Kizito endongo ye yagitandika way back naye ng'olunaku lwajjo yasobodde okuba ate nga atongoza albamu ye era nga albamu eriko ennyimba nga 17 era ng'ennyimba zino omukyala yasobodde okuba ate nga albamu yagituumye no fear oba tewali kutya era nga albamu eno yasobodde okuba ate nga abantu beebuzizza Kizito yakyusizza sitayiro yavudde mu kadonkomu nadda mu sitayiro endala awo nno yasobodde okuba teyayogedde bingi n'abategeeza endongo eno nga bwegenda okuba ate nga yatambudde baproducer abagiriko kuliko baproducer kuliko mwana mulezi bamuyita Lex, waliwo Lex Logic, waliwo Felix Pro, waliwo Demario basobodde okuba ate nga badde baproducer ba albamu eno abawandiisi kuliko bayita Alvin Keys, waliwo Final, waliwo ne Brand Beats basobodde okuba ate nga bayambyeko mu nteekateeka eno. Yakoze omulimu ogw'enjawulo ennyo bamuyita Judy Mugerwa ono y'omu ku ba sound engineer mu kibuga mu Uganda abakyasinza akadde kano. Judy Mugerwa era ng'endo ng'agiruddemu omwana omukulu ono gwe bayita Judy Mugerwa era nga yasibuka saidi z'ebukalase gye yaviira mpola mpola myaka gyadda. Judy Mugerwa yaliko n'abasajja batone Sengo yakubirako ba Eri Wamala endongo n'agikuba mpola mpola neera nga mwana munnamasaka gwe bayita Judy Mugerwa era nga asibuka awo azaalibwa saidi z'e Kalungu awo naye nga Kizito wano ku albamu yonna sodo okuba ate nga tubulidde byonna byasubira mu albamu eno era nga abayimbi banna bakadongokamu babaddewo kwabaddeko Hassan Ndugga eyeyita Jeno wa kadongokamu kwabaddeko omukulu bamuyita Fred Seremba mutabani w'omukulu Christopher Sebadduka wabaddeko beba bayimbi ababaddewo n'abala bangi nnyo abasobodde okuba ate nga babugwirizza omukolo ogwa Kizito nga tubulye ku albamu eno eriko ennyimba 17. Ekyenjawulo nno albamu eno yasobodde okuba ate nga giwaniseeyo abayimbi bangi nnyo abakadongokamu bakuba ennyimba ne bazikomya ku YouTube naye nalabye ezitaddeko ku mitimbagano egy'enjawulo nga ku Spotify awo kitegeeza ssente abeera ajja kufuna ku Apple Music kuliko ku Boomplay ne ku Amazon. Omukyalo ono yasobodde okuba teyogedde n'ategeeza nti albamu eno eri mu style gye bayita Afrobeat, mulimu pop, mulimu style gye bayita reggae, mulimu ne style yaba eva mu Angola bagiyita kizomba. Kizomba eno eva side za mu Angola eyo style ekuba eringa zuko. Kati nno mu mboozi yonna soka olira omukyalo ono Kizito nenga mu kutandikira ddala omukyalo ono okutandika endongo 27-28 we yasobola okuba ate nga yatandikira mu Vision Heroes ya Mathas Walukaga we yatandikirawo mpola mpola we yalaba nga bikyaganye kwe kuba ate nga yatandika mpola mpola okuddayo ewaabwe n'asobola okuba ate nga ayiiya awo nno n'akomawo buto nnyo n'atandika production gye bayita Mwagala Production yasobola okuba ate nga kitandisa paka akadde kano yenna nyini Mwagala Production erimu abayimbi ab'enjawulo ayina ne sound oba event ezimu ku event ezisinga mu ggwanga bagiyita Mwagala Events. Omukulu omukyalo ono gwayita Kizito agamba nti okuyingira kadongokamu yeegombanga nnyo omukyala bamuyita Senior Woman oba oyinza omuyita Irene Nakito era nga awadde za kadongokamu nnyingi nnyo zasobodde okuba ate nga yeetisse. Albamu eno bagita No Fear era ng'eraga biki ebiri mu Africa tulina okuba ate nga twagala ebyaffe ebiri mu Africa. Ayogera ku busosoze, ayogedde ku mbeera y'obwavu obuli mu Africa, ayogedde ku baana abambala obubi, enkunamyo, byonna mu nnyimba zino ennyimba 17 wabula yasobodde okuba ate nga ayogako ne bannamawulire mu mboozi eyabadde bweti yasobodde okuba ate yayogedde bingi nnyo mu nteekateeka eno. Sooka owulire nga ekyasobodde okuba ate nga atandika okututegeeza. Buli omu mulamusizzaako mwebale kujja. Amannya gange nze Kizito nina n'eddala erya Nabbosa naye sitera kulyeyita. Nsanyuse nnyo okubalaba mu kutwaliza wamu mwebale kujja. Bannayintwala omukisa guno obategeeza nti olunaku olwaleero ekitukuŋŋanyisizza ffenna wano okubakoowoola nsonga yakuba nti nina albamu yange gye bayita No Fear. No Fear yayina ennyimba nnyingi ddala nnyo kuliko ennyimba 15 kuliko ne poem oba ebitontome 2 nezifuuka 17 yensonga etuleese wano olwaleero. Albamu eyo eyina ennyimba nnyingi nga bwe mbagambye nyinza obutasobola kuzinnyonnyola zonna okuggyako
obagamba nti ennyimba kwe ziri nnyingi ez'amakulu ye Kizito gwe kutegeezaako wanando we bawulidde ku nnyimba nkutegeezaako baproducer abakuttemu mulimu producer bamuyita Dimario omu ku baproducer abakuba ennaku zino waliwo Felix Pro waliwo gwe bayita bamuyita Lex Logic ne Jude Mugerwa gwe kutegeezezzaako yasobodde okuba ate ng'akoze mastering ku nnyimba zino yagambye nti bamubuuzizza yakyusizza kadongokamu yavudde mu kadongokamu kuba style gye yaleese yabategeezezza teyakyusizza wabula message gyasobodde okuba ate nga ayongerako tosobola gamba nti nayimbye bandi nedda nayagadde music wange bulijjo message yange egiyisa mu kadongokamu neŋŋamba nedda leero kankyuseeko ngiyiseeko mu bivuga ebirala naye era bw'obiwulira era bisiganayo bivuga bya kinnansi byaffe wano Uganda ebirimu ku albamu eyo ninako oluyimba lwe bayita Nsangi luliko omwami gwe bayita Kenneth Mugabi kuliko Powe Mwezi ziriko omwami bamuyita Sebolule mu bufunze ndowooza kyekyo okuggyako nga waliwo omuntu kyayinza okumbooza ye Kizito wano yatugambidde ku albamu eno kuliko abayimbi ba kadongokamu nga bwomanyi nti bakuba nnyo ennyimba nga zirina kuba mu Luganda wano ayinako project gye yakoze bagiyita My Love ayogedde ku kino kibalemeddeko nti yakyusiza style oba akyakyogerako pozi n'ekirala nga bwegambye nti ze sobola kuva mu kadongokamu bw'ogenda n'owulira albamu yange eriko oluyimba baluyita Kampala tosobola gamba nti si lwa kadongokamu kuliko oluyimba olulala baluyita Nakutegeera nawo lwa kadongokamu pozi kuliko n'akayimba for the first time teri wa kadongokamu yali ayimba oluyimba n'alutuuma erinnya ly'oluzungu olwange baluyita My Love nalwo lwa kadongokamu era kwe luli ku album era kuliko n'ennyimba endala nyingi nnyo ezigenda okukolebwa video saawa yonna nkola music nga bw'olaba omuntu yenna teri muntu atayagala kirungi mu nsi buli muntu yali agadde ekirungi ekirala ensi etambula buli kaseera twesanga ebiseera ebisinga obungi nga oyimba emesagi nga nnungi wali agadde omuzadde agiwulire n'omwana naye omwana tusanga obuzibu nti omwana bw'awulira nti kadongokamu gaga nze siina gawulire ebya kadongokamu era nkiddamu nenkigumeza nti ze sobola kuva mu kadongokamu era nkyaliwo akadongokamu era kyenkakasa nti bakyantwala ng'omukyala asinga mu kadongokamu ate nga ndiweringa ekikuuma paka ye mukyalo oyo wa kadongokamu Kizito abantu beebuuza nti style ya kadongokamu lwaki ku leedi ennyimba bakitadde nawo nakiwulidde nga bakyogerako wano bannamawulire nga beebuuza kadongokamu lwaki akubwa ku Sunday lunaku luba lwa Sunday lwokka bakyogeddeko ne ku nsonga zino kadongokamu okubanga mu radio oba radio zikoze kyamaanyi nnyo okuba ate nga zittattana kadongokamu olw'ensonga eryemu abasinga bapresenta abasinga bali mu radio tebamanyi kadongokamu n'abamanyi tebamutegeera n'abamutegeera tebalina busobozi kitya oyinza okuba oli ku radio ng'oli presenta tugeze ng'oyagala kadongokamu naye nga PD oba manager kadongokamu tamwagala owo naamukubirawa kati yensonga esingira ddala okuba ate nga owulya kadongokamu bamusindika ku Sunday lwa 6 mu mbeera eyo abasinga tebamumanyi kadongokamu n'abamumanyi tebamutegeera n'abamutegeera tebalina busobozi kati yensonga eyo nga tukyagenda mu maaso omukyalo ono yagambye nti albamu eno nga bwegenda okuba ate ng'etambula yanoonyezaawo ekigambo kye bayita nofia ng'agamba nti yagala tudde ku nnono wulira nofi oyo bw'omuwuliriza obulungi asinziira ku ngeri y'Abafirika engeri gye tulimu n'engeri gye twekkiriranyamu so nga ate tulina ebintu byaffe bingi wano e Uganda ebisinga n'ebiri e Bulaaya oba oliawo tulina ebintu bingi ebisanyusa wano era y'ensonga lwaki njagala nnyo okuyita abantu bayimuke ffenna tuyimukire wamu twagala Uganda yaffe kubanga tulina ebintu bingi nnyo wano mu Uganda tulina ebintu bingi ebyaffe twabisuula ne twaniriza ebintu ebipya tubyaniriza nnyo era ne tubifunamu kuba bingi bye tuyize bye twali tutamanyi oba bingi bye tufunye bye twali tutayinza kufuna naye kati ke kaseera tusobole okukkiririza mu kyaffe edda abantu bazimbanga ennyumba naye nga tewali 99 sikyo naye kati omulembe gwakyuka yensonga eyo wano kwe kutegereza nti kadongokamu kati omukyala Kizito kuba ate nga akyusizaamu ku style ayagala kuba ate nga ataapinga abavubuka nga omanyi nti akadde kano nga bwe kutegeezezza nti abali mu kadongokamu abali mu media oba TV present oba radio kina kiki abasinga tebamumanyi abamumanyi tebamutegeera kati mu nsonga eyo olw'olubu twekwasa nnyo nti ennyimba za kadongokamu nnene nnyo omukyala ono kye yakoze okujja mu budde obwo bwe mugamba nti music agwa mu buloko z'obulango agwa mbiki
kati music akuwa dakiika 3 ku 4 wuuna agamba nti kyeyagadde okuba ate ng'akola ensonga y'okuba nti nga bw'ogambye nti music waffe bamukuba olunaku lumu muweeki simanyi naye nange nyingira nnyo ba presenters simanyi lwaki bawala na kadongo kamu ate nga ye music eyas fitina naye kale saagala mbanenye nnyo kubanga mba simanyi programu zaabwe zitambula ku tv so nayirowoozeza ti naffe abayimbi b'akadongo kamu twalifuddeyo nnyo okulaba nga tusobola okukyusamu nga twebuuza lwaki music wange tebamukuba bw'omala okwebuuza lwaki tebamukuba osobola okutegeera nti oba oliawo omutindo gwe nina sigamba nti abakadongo kamu omutindo mubi kubanga nange music wange naye oba oliawo ensi ekyuka buli kaseera tulina okukyusamu mu bintu era kyemmanyi bino bijja kutuuka na buli wakadongo kamu gyali nti naffe mulimu gwaffe okwenoonya tukyuseemu ku ebyo bye tukola okitegedde y'ensonga eyo y'ensonga bwasobodde okuba ate ng'agitegeezaako Kizito yayogeddeko ku nsonga omukulu EDDY KENZO yasobodde okuba teyegasse mu kadongo kamu ensonga eno yagiwagidde yagambye bw'ati bagala akadongo kamu bwe badde waabwe mu nnyumba bamuwuliriza ekyokulabira kati kyogamba Kenzo yakoze ensobi okuyimba kadongo kamu temuddamu kujereegereza wano kadongo kamu simanyi kadongo kamu Kenzo muyimbi w'amaanyi yali international naye yeeyimbye kadongo kamu era nze ndi proud nnyo by the way nasooka kula oluyimba lwe esanyuka nnyo naye nga waaw singa n'abaala bajja naye namwe mukimanyi ono ze nina abayimbi bangi bemanyi bwagenda okukwata gita oba bwagenda bwagenze tavaawo nga tayimbe kulimba lwa kadongo kamu kati nga mugaa nti kadongo kamu mubi na maaso omukyalo ono Kizito ku mboozi ye nga atubulya albamu yeeno nga besobodde okuba ate ng'etambula yayogedde ku mukulu Edirisa Musuuza naga nti waliwo abayimba akadongo kamu abaafunamu akasajja oba abaazimba omutima abagambe bw'ate era agamba nti abayimba akadongo kamu abagala okuyimba kadongo kamu bajje ne waliwo abaazimba omutima kati guno omulembe mulala nja gwine engeri gye gutambula kati omuntu alowooza mbu Kenzo yayingidde ene ewaffe kati bwajja mu kadongo kamu n'atwalayo ki bino just bya music buli muntu yalina omukisa gwe bwatunda ebintu bye era buli muntu wadde mba okuyimba byayaga nayinyiza okera ku makya n'enkubalaga kati nga balaga bangamba ddayo mu kadongo kamu bwe waba yakyogera yenna nkyogera nga sikirumamu nga ntunudde mu kamera waba yagamba nti Kenzo yakoze by'okuyimba kadongo kamu ajjewo omutima omubi atwala eri omutima omubi kuba naye yagenda okutandika okuyimba ayina bye yasanga nga bali mu industry nga bayimba nze jaki omuntu omu nasanyuse nnyo era neŋŋamba singa n'abaala bavaayo ne bayimba kadongo kamu nga Kenzo bwe yakoze nawulidde bulungi of course nange kinzizaamu amaanyi music waffe w'amaanyi yabadde ku album launch nga launching album y'ennyimba 17 bagiyita Nofia yakyusizza mu katini nnyo naye ng'omulamwa gwego gw'akadongo kamu gwaliko ye bw'ategeeza Kizito abayimbi ababaddewo abalala kwabaddeko Hassan Nduga yeeyita jeno w'akadongo kamu akadde kano omukulu Fred Seremba ono nga ye mutabani wa Christopher Sebadduka ye jjajja w'abayimbi agamba ye yasikira jjajjaawe yasikira Christopher akadde kano agamba nti Jackie tannava ku mulamwa akyali ku nnono y'akadongo kamu ate ku saidi y'akadongo kamu nze jjajja w'abayimbi b'akadongo kamu okimanyi lwaki nti nze nasikira jjajja w'abayimbi b'akadongo kamu nawuliriza nno abamu tuyinza okuba nga twogera ku nsonga eno eri wano naye nga tetunnawuliriza na nnyimba ezo naye nze natwala obudde nempuliriza ennyimba za Kizito zonna eziri ku alubamu eno nempulira message nga zonna zivaayo ne ziggwayo era nemba mu mativu y'ensonga lwaki ndi wano nga ndi wakadongo kamu ndi mu mativu nti Jackie tannava mu kadongo kamu okusinziira ku message zeyayimbye nze neewuunya bwewuunya obwongo bwe bakozesezza eddakiika ezo okuba nti baziyimba mu message kuba mulimu n'ennyimba ez'eddakiika 2.5 mu ekyo Jackie ndowooza neŋŋamba oba abawandiisa ennyimba ezo beeyambisizza ku jjajja Sebadduka kuba buwulira oluyimba eddami lyakyo lulina eddakiika nti ninyo naye ng'obubaka buwanvu kati nzikiriza nti Jackie kye yakoze tekiriimu kabonero konna kalaga nti yavudde ku nnono y'akadongo kamu wabula yagasseeko nti n'abatajja kunyumirwa akadongo kamu era nga bwannyonnyodde n'agamba nti buli muntu bw'onoowuliriza alubamu eyo ojja kufunamu oluyimba lwo kati nze mu nnyimba ze waliwo oluyimba lwange oluyimba luli olw'omukwano okitegedde oyo nno ye Fred Seremba omu ku bayimbi b'akadongo kamu azaliddwa mu kadongo kamu Hassan Nduga ayogedde ku albamu ya Kizito agamba tannakyusa wulira omukyala abadde asigaddewo bwe nali nnyimba nagamba Kizito gwe neegattaako kubanga mu bakyala bendera ogirina eyo bendera tagitadde muwulirize nnyo message n'ebidongo ekigabagambisa nti yadduseeyo enza okuba kiiki gye yakubye mu nkuba ya biiti z'akadongo kamu eza bulijjo naye mugoberere message gye yayimbye mugoberere n'enfollowinga yaazo
mumale mumanye nti yakyusizaamu katono mu bidongo kwagala abavubuka basobole okuba nga bawa obudde message ye, era n'akyusaamu katono n'akendeza eddakiika nayimba eddakiika 3 okusobola okuba nga music we asobola okuyita mu buli programu ya radio okusobola okuba nga tujjawo kiryete ekya Sunday yokka. Kitegedde kyebagala okuba ate nga bajja okukyusa mpolampola abayimbi ba kadongokamu oba oliawo music ave ku Sunday n'ennaku endala zimugabane. Kizito kyeyakoze kwe kukyusa ennyimba ze zonna, albamu eno eri mu ddakiika 3 ddakiika 4 mpolampola bwe zityo. Yazitadde ku mitimbagano egy'amaanyi Spotify, luli badde basinga kuteeka ku YouTube. Hassan Nduga wano agamba nti message yemu omulama gwe tuliko. Bayimbi bonna ba Muzeeyise badduka ba Dani Mugula baani baaliwo. Naye Seba talina ekintu kye yakola. Bw'ogoberera oluyimba nga ddole w'omwana n'ogoberera oluyimba lwe yayimba ng'agamba ndi musajja wa Kabaka era mperekerwako. Bw'ogoberera ebidongo ebyo yali kadongokamu, naye ate yali tafaanagana na Wasebadda na Wakasozi, manya na Wasebadduka na Wakasozi yali wanjawulo naye nga kadongokamu. Bw'owuliriza Kafeero, abantu abamu babadde bagamba Kafeero wanjawulo mu music we, ne Kafeero abadde akuba reggae naye nga ate ayimba kadongokamu. Okitegedde? Kitegeeza enkyatinga y'omuntu mumutunuulira nnyo enkyatinga y'ebigambo. Bagita chanting, si chatting mu music. Hassan Nduga ayinza okuba chanting, bagita chanting mu music, engeri rhythm ebigambo byonna nga bitambula. Hassan Nduga wano ayongerako n'agamba nti eddakiika zezo zennyini endoogo egenda kunyumira ddala. Wulira eddakiika zimala message, buli message ne weeba teyise mu programu yo neyina endala weesobola okuyita. Kitegeeza radio we ziba za kisa, teri radio esobola kuziba nga tekubye ku luyimba lwa Jackie. Muntegedde kati ba presenter bagenda kuyambibwa, naffe abayimbi kituwadde okusoomoozebwa okuddayo okwetereeza omanye lwaki bagenda okukuba ennyimba za Jackie gwezizonga tebazikuba. Sala amagezi ofunze eddakiika si musango, sala amagezi okole message ezitegerekeka, sala amagezi olongoose mu nkuba y'ebintu. Ekyatutuumisa kadongokamu kyava mu bantu abatambulira ku kagaali ne giteetya, so tekyava mu style mbu yali style yaffe. Okitegedde? So mbasaba abakadongokamu kino kibeere kyakuyiga, muddeeyo twetereeze tusobole naffe okuba nga tujja mu buli program. Okitegedde kibalwanako abayimbi ba kadongokamu y'ensonga eyo. Ne bwe tulaba batereezezza abantu ba media ne bategeera kadongokamu, olugendo lukyali lunene nnyo, kubanga abasinga tebamanyi kadongokamu, n'abamanyi tebamutegeera, n'abamutegeera tebalina busobozi. Okitegedde? Y'ensonga eyo eya kadongokamu, okulwana okuba ate nga abavubuka babateeka mu trends n'ez'abavubuka. Abayimbi basobodde okuba ate bafubye nnyo, nga bw'olaba Kizito akolaganye ne baproducer, baproducer abaliko ennaku zino n'abasobodde okuba ate bakola mastering ow'enjawulo, ng'omukulu no Judy Mugerwa asobodde okuba ate ng'akoze mastering omulungi mu nsonga eyo eya kadongokamu. Wabaddewo n'abayimbi, omukulu Njuba Jamiru yabaddewo, n'abalala babaddewo mu nteekateeka eyo, naye nga kadongokamu ku mulamu ajja kuddayo, ku ntikka ajja kuddayo, nga bw'olaba ab'ebinyaanyanya bano Suna Ben Mbazira bamutaddeyo. Kadongokamu ajja kudda mpolampola mu nteekateeka eyo, naye nga y'omukyalo Kizito oyinza okunoonya albamu eyo kweri ku Spotify, osobola okuba ate ng'ogisangayo ku Apple, kweri osobola okuba ate ng'ogisangayo ku Boom Music, yonna osobola okuba ate ng'ogisangayo ku YouTube, osobola okuba ate ng'ogifuna. Mukyalo Kizito omu ku bayimbi ba kadongokamu abafulumizza album ebadde tennalabikako mu kisawo kya kadongokamu. Ezimu ku nnyimba esooka ziwulireko mu katini wano, oba oyinza ogenda ku YouTube ye eriko Kizito album. Ennyimba zino sooka oli ennyimba ziri 17.